Fayiro y'omusango gwa Dr. Kizza Besigye mu kooti tekubikako kya mulubaale ebuzeewo. Ate nga munnange ne Muhoozi Kainerugaba atukakasizza nti Kagwake Keetonye alina okufuga Uganda, alina okubeera pulezidenti wa Uganda nga kitaawe amaze okulekulira oba okugenda. Agenda kukikola atya? Okuswala mu primaries za NRM bonna munnange abadduka mu opposition, abadduka mu NUP ne bagenda mu NRM, Twaha Kajabo ge bakaba ge bakomba munnange tebabakombeza ku kalulu yadde n'akamu. Era n'okuzirika baatuse n'okuzirika abamu nga tebakikkiriza, naye ate nga lwa butayagala kumanya baali badde bakitegeererawo. Munyagwa atubuulidde lwaki teyeegatta ku NUP, lwaki ate nga munnange ne primaries za NRM, okulonda mu bumyufu bwa NRM okufa munnange bwe kutyo kwabaddeyo, amasasi gaavuze, okubba obululu nakwo munnange kweyolese mu kulonda kwa primaries za NRM mu bumyufu bwa NRM. Kakati ate ekamuli era still mu kulonda kwa NRM wabaddeyo okufa, waliwo gwe baakubye amasasi mu mutwe bw'atyo munnange n'akalirawo, kyokka nga munnange ate abadde bba w'omu ku abo ababadde beesimbyewo ba aspirants. Kene Lukyamuzi bw'atyo muganda wange back again, ayagala kukomawo Kene Lukyamuzi. Kale bw'entyo munnange nkulamusizzaako mu buufu obwo mwe tugenda okubeera nga munnange tuyitaayita bwe tutyo bwe tugenda munnange okubeera nga tutambula wano ku Uganda Talaaji nga bulijjo mu mikwesese. Nkulamusizzaako gwe bwe nampuliriza. Teweerabira aba Hillside View Apartments gye bali nnyo wali ku kasozi Ejjanyi, Entebbe Road, tuuka e Namulanda Kitendeka Jansi, buuza Ejjanyi ku kyaki. Bw'otuukawo munnange wali Hillside View Apartments omuli buli kimu, twala butwazi tulwotwo, ate nga munnange wifi bweri okukussa ne transport bwabwerere okunona fast booking yo kasamala okubeera nga mutegeeragana kasita obeera nga tobeera waba toli wala naddala ng'ova ku airport Entebbe, transport wali wabwerere bajja kukunonawo bakutwale ku Hillside View Apartments Ejjanyi ku kyaki awo. Kale munnange Maintenance Palace nabo gye bali nnyo, balina solar systems ez'omulembe. Bano balina solar systems z'otalabangako, gwe tuukayo butuusi bakubuulire kubanga ensi tekinologiya munnange agenda akyuka. Balina buli kimu, CCTV cameras ezikozesa solar, balina water heaters ezikozesa solar, water pumps ezikozesa solar, amataala aga security agakozesa solar n'ebirala bingi nnyo. Genda bakubuulire butya bw'oyinza okukekkereza amasannyalaze aba Maintenance Palace. Ndowooza tusooke tutandikemuuko katono obulango obulala tunaabulaba mu maaso eyo, kubanga muganda wange okuswala bayinza kukola batya okuswala? Bamaze okukizoola Besigye ebintu byonna byonna bye bamujwetekako bagabane tukoze tutya, kubanga nakugamba General Museveni yakitegeera nti abasajja balabika baamugeta. Waliwo eyaŋŋamba gwe simanya biki, muganda wange tetuwakanira ebaaguwa, tetuwakanira ekola ki ebaaguwa. Kati tutandise tubuggyeko eddiba oba kali ku nnyanjula ka firimu kano. Muganda wange tuula towakana okuleka mpozi nga baakuzaala era owakana, naye munaye we baakuzaala bulungi nnyo nga oyagala okuyingira ensi nga towakana, bino tosobola kubiwakanya. Kakati munnange waliwo enjega eyaguddewo bagamba mukalukalu tajja busera, bakiri abuwanda mu kkooti, nsawo y'ekkooti wano bw'ati n'abufujja omwo. Kakati munnange nga benkutegeeza nti guno munyaga gwennyini musiga eddamuzi, kigambibwa okuba nti nno senior court official ali mabega w'okubuzaawo fayiro ya Dr. Kizza Besigye ku musango gwe gwe bamuvunaana ne Obedi Lutale. Kakati munnange fayiro eno bino byonna byenkugamba bitegeeza nti
tekubikako kya mulubaali yabuze fayiro ya Dr. Kizza Besigye. Newankubadde nga bino byonna ffe twolekedde kubiraba era twatandika kubiraba nga firimu nti kyonna ekibirimu bannayuganda bba amaaso bagakanudde bati balaba oba kiki bo bakola ki balaba kwegamba abantu bolekedde okufiira mu kafirimu kaabwe bwe kibanga kwali kukonya struggle era bakafiiridde mu kafirimu kaabwe bwe kubanga ate era Nugu ya General Museveni eri eyali dokita we mu nsiko era still bakufiira mu kafirimu kaabwe bwe kiba nti aba security officials abanene bateekateekawo bi intelligence report ebitaliyo okusobola okufunira omusimbi basobole okubeera nga banoga ku musimbi ogwa budget ya security bagenda kufiira mu kafirimu kaabwe. Ezo avenues 3 senkunnyonnyodde engeri 3 eziri mu nsonga eno emu ku zo ejja kuba ntuufu naye era still fe tugamba nti mubeere distance eri n'obubadi bwammwe. Kati munnange okusinziira ku information gye tufuna batugamba nti Deputy Head of the Criminal Division Emmanuel Baguma yalabibwako ng'akutte fayiro eya Dr. Kizza Besigye amangu ago neebula fayiro teddangamu kulaba naye nga abaasembayo okumulaba yali agikutte naye baginoonya wonna bakebeddeko wansi w'entebe za kkooti kyoba yagweno oba mpo yagifuuwa neefuumuuka nga muvuga endiima muzitwala eri munnange fayiro terabikako. Kaakati ensonga eno mugezaako kugigoberera balooya bagamba nti wateeka okuba waliwo ekiriwo. Jjukira nti ne bail applications still bazikyanga tebakkiriza kwegamba balaga nti waliwo okukeereesa bwe kutyo balooya ba Dr. Kizza Besigye kye batandise okubeera nga beemulugunyaako. Kati Baguma munnange kigambibwa okuba nti nno buli bamubuuzako fayiro eno akambuwala nnyo ye mumbuuzaako kiki katoolo nkole ntya n'azaala nzaale bwe bityo. Kati munnange nekireetawo suspicion. Kakati munnange fayiro eno ebuze bwetyo munnange nga baligo observers ereesewo ebibuuzo ebiweerera ddala era mu butayagala kubeera nga munnange ate mpanvu ya nnyo gwe kyoba omanya nti munnange embeera bwetyo bweri naye nga tukimanye bulungi nnyo nti byonna ebiri awo emisango gyali fake. Andrew Mwenda abuuza kimu Besigye yali ayagala kutta Museveni biki bwe bityo naye nti waliwo okuswala okw'amaanyi awo era byonna tugenda kuba tubitegeera kubanga anti bagamba oguba musajja muno olekamu aganakola ki aganakuzza. Kakati tebamanyi ngeri gye bayinza kumutaamu oba oli awo mu ngeri kwegamba etasasamaza. Kakati essaawa eno munnange mu ngeri y'okuswala nkugambye nti agafeeyo fayiro yabuze teriiyo tuginoonya bunoonya tuginoonyeza mu kiwatonga mazina. Kati tulina okugenda tunoonye fayiro tugende tukolese. Kaakati munnange ebyo nga bikyali awo kuba byonna nga bw'obiwulira mu mboozi zaffe zino n'ebirala byonna by'owulira bikwatagana na ntebe ya General Museveni. Entebe ya General Museveni muganda wange ate waliwo omusajja ye agamba nti ye ntebe ya taata nange njagala era buli watuuka eka n'agiramu bw'ati abeera akkira omutimbagano ku mukutu gwa X bw'atyo n'ayogera. Kati munnange Muhoozi Kayini Lugaba atutegeezezza nti nja kubeera pulezidenti wa Uganda nga taata wange amaze okubeera nga munnange abijjamu enta. Nja kubeera pulezidenti. Aloota. Kakati munnange Chief of Defence Forces CDF General Muhoozi Kayini Lugaba bw'atyo muganda wange ayongedde ate
kubibaddewo naye nga kino era yakyogera dda n'ategeeza nti munnange ye yagenda okubeera president addako nga kitaawe amaze okubeera nga agenda ajja kuba awummudde buwummuzi oba ng'afudde. Jjukira baatugamba tasukka 2027 tabamulabamu mu future. Obonnabbi tubulinza okubulabako. Kakati munnange Muhoozi azayogera ebintu ebiwerako by the way. Nga byongera okukakasa ensonga eno ng'era yakakasa nja kuba. Kakati munnange mubaka bye yatadde ku mukutu ogwa X yagambye nti mu linnya lya Jesus Christ Katonda we n'agamba nja kubeera pulezidenti ow'eggwanga lino nga taata wange amaze okubijjamu enta naye yakozesezza mu luzungu yagambye nti in the name of Jesus Christ my God I shall be president of this country after my father. Tagambye nti I will be. Kitegeeza naye alimu akabuusabuusa naye ddala bino byenjogera binaasoboka. Naye munnange okuloota si kibi. Kubanga ebiseera ebisinga oba oyitoolota kintu ky'otawulirangako oba ky'otalabangako. Kati bingi ti Muhoozi yakulira mu State House. Mutuufu okuloota bw'atyo naye muganda wange nga bwe kugaisibwa emundi ogusoose okubeera nga ayogera ebintu ebifaaganako bwe biti. Era ku mukutu gwe gwa X abadde nga gy'ateekako obubaka omu ku bo yagambako nti yali akyogeddeko ekyokubeera president kuba yagamba nti nja kubeera president after my father oluvannyuma lwa kitange. Era n'agamba nti abo abagezako kulwanyisa amazima bagenda kubeera disappointed. N'agamba nti abo abagezaako okulwanyisa amazima n'agamba nti amaanyi gajja kubaggwa. Ebyo yabiwandiika 2022 Muhoozi yawandiika ebigambo ebyo. Era lumu yagamba nti omuntu yenna oba guruupu y'abantu abeeyagaliza bokka abalina ebyabwe bye beeyagaliza kati nga enguzi n'okwasaganya oba okukozesa resources ebyobugagga bya Uganda mu ngeri endala oba okukwasaganya gadibengalye ey'engeri yonna balina okweddako. Oba si kyekyo nti UPDF ejja kubazuula ejja kubakolako. Muhoozi bw'atyo bwe yawandiika kugamba omubaka omu bwe yali atadde ku mukutu gwa X nga agezaako okwewera ate ne kitaawe yatukakasa n'atugamba nti yali ayogera ku bali b'enguzi by the way. Yali birthday ya Muhoozi gy'asooka okukuza amazaalibwa ge agaasooka nga ne Kagame waali mu State House awo we nategeerera nti Museveni kituufu ayogeredde ddala n'akakasa Muhoozi project kubanga yagamba nti abo bonna abali b'enguzi oba abakola ebintu mu ngeri ey'ekibogwe Muhoozi tajja kubazibira ku liiso. Muhoozi bw'anajja agenda kubayisa bubi nnyo, tagenda kuba nakisa gye muli. Ekitegeeza nti yali already amaze okupavingawo era ng'amusuubira okuba nti agenda kujja. Kale tugamba byonna ebiriwo munnange ekitegeeza nti baabikkaanyaako nti taata mwana wange tofaayo. Kakati munnange eyo nga tuvuddeyo Twaha Kajabo y'omu ku abo abaakabya amaziga. Twaha Kagabo ntize bweta Twaha Kajabo y'omu ku abo abaakabya amaziga mu primaries za NRM. Muganda wange akamyufu kakoze eki kabawandudde. Twaha Kajabo ne yejjusa n'abalala baakabye. Ngenda bakunnyonnyola bangi baakabye naye nga sinaba bakunnyonnyola munnange sooka omanye nti aba Timo Property Consultants Limited bano balina ettaka ate era bagula batunda. Balina amayumba agaggwedde okuzimba basobola okuzimbira ennyumba. Bo balina construction company ennungi ennyo ate nga erina obumanyirivu obumala beba Timo Property Consultants Limited. Waliwo omukyala gwe tunoonya Nalumansi Jessica Kasozi. Yonna gy'oli Nalumansi Jessica Kasozi okusinziira munnange information
nti oli muwala wa Venancio Ssennoga yakola ku Radio Uganda. Akunoonya mukyala yakunoonya era wasomako naye Boarding Girls Secondary School boarding. Kale mubanga gwe Jessica Nalumansi Kasozi, enamba zange Uganda Atlantic ziri awo, osobola okuziraba mwezi 1015 nga lesembyayo 73. Dr. Omukugu gyali temufana birwadde Dr. waali era ajjanjabya abantu bangi nnyo ne bawona wano ku Uganda Atlantic. Kale gwe bw'oba olina ebirwadde ebya buli kika, kubanga munange nange yansobera, abantu bakuwa obujulizi okuva mu nsonda zonna, tajjanjaba bulwadde bumu. Eri abantu abali talented y'ensonga ki mulanga wano asiika obulamu tassa mukono naawe munnange totuula. Kakati munnange eyo nga tumaze okubeera nga tuvaayo twongereyo ndoza tweyongere okubeera nga munnange tumanya amaziga bannaffe ge baakaabye. Twakajabo y'omu kwabo abaakaabye amaziga, twakajabo yakaabye bagamba nti n'okuzirika n'azirika. Oluvannyuma bwe yazza engulu yeegumiza n'agamba nti kale abantu bamaze okwogera eddoboozi ly'abantu boogedde, sigenda kuwakanya era sijja kujja kwesimbawo nga independent, naye ng'era abadde akimanyi abantu bwe tayagala kukkiriza. Kakati munnange ate amulaba MP Twakajabo, mujjukira obukaddaana bwe yali azzaayo akatambi k'essimu kaafuluma nga amaloboozi nga akakasa kati kiyakoze amaze okuwangula emitima gy'abantu. Naye muganda wange abantu nga bali volatile nnyo, abantu nga tebatuula wamu, endowooza zaabwe zidda wano na wano bo babeera balaba. Kakati munnange MP Twakajabo yayinza okunnyonnyola nti omumpi wakoma wakola ki wakwata, ate era muganda wange eyakusinze aba yakusinze. Kale ono alabika ndowooza ebyobufuzi bye bikomye wano, kuba Nuupu ye yamuleeta era munnange bwe yavaayo bw'atyo kirabika awayitidde okuleka mpozi okubeera nti kati tusigadde mulaba ku ttiimu ya Muhoozi nga batambula ne babbalamu basobole okubeera nga bamutemerayo. Muhoozi atemerayo kasente akabawa bakaakalina. Kati munaye Twakajabo yazirise oluvannyuma lw'okubeera nti obululu munnange yabadde anti basimba layini, agenda okutunula bw'ati ng'ate yalaba layini bannange abantu nga bankyawa nnyo, abampa obululu bali ludda waluli. Kaakati abakuwa obululu bali bannankyukakyuka, si beebo bwe wagenzeemu. Abo bo balina abantu baabwe era be bamanyi nti gundi bw'akwata mu kintu agenda kugira ati bwogenda nga diiru zijja kuba zikutulaka. Kakati munnange yabadde enjega yennyini ku station, polling station wali Ebukoto South Rengo District. Ng'ekibiina kya NRM munnange bwe kityo kiyisa ba candidates mu kamyufu ba aspirants bonna Julai nga 17, 2025. Era munnange omusajja ow'entalo MP Twakajabo kigambibwa okuba nti munnange yazirise oluvannyuma lw'okukitegeera nti bannange eno ebadde humiliating rejection by voters nga banswazizza nnyo. Basooka kumugoba ku katuuti nti gundi vaayo ng'ate ayogedde ku Bobi Wine, kyokka n'aba NRM bennyini nga bamugoba era babimulangidde obedda ku layini babimulangira abantu bo bamanyi. Ayimirira eri n'ayogera bw'oli wankwe nejo bava wali enkwe, kaakati oyagala ki? Kakati munnange okusinziira ku baabaddeyo bagamba nti ye we yasimbye Kajabo bw'ati tewabaddewo yadde eyasimbyewo ku polling station we yabadde. Ekintu munnange ekyamuleetedde entegetege okubeera nga zimufamba bw'atyo munnange Twakajabo nga waategeeraawo n'azirika n'asooka n'alya mukoka ewa 30 sekendi. Kaakati munnange okusinziira ku byabaddeyo jjukira nti ono yava mu National Unity Platform, ndowooza obwedda muli baga nti omuntu bw'aba agenda kufa era bw'oba onyumizzaako n'omuntu ng'abadde oba yagire ku mukoma ayinza okugamba nabadde ndabayo tugenzeeyo kati Twakajabo naye ng'alaba ng'ali ku kitebe kya Nuupu yajjukira bwe bamuwaanawaana luli kati ng'alaba agenda kati ng'olina kudda buzzingulu bamuwujjawujja nga tikiti ya NRM egaanye.
kakati abawuliddwako nga boogera bagambye nti omusirusiru oyo kubanga bagambye that idiot omusirusiru oyo mbu yava mu Nuupu kati naagala naffe ajja atukozese nga bwe yakozesa Bobi Wine. Babimulangira awulira erinnya lya Bobi Wine nga limugoberera ku layini bwe yabadde era nga bagamba nti ono munnange political opportunist agezaako munnange kubeera nga ayagala kubeera nga atajja okusaka sayidi yeeno aleeta akajanja okuvuganya kwabadde kw'amaanyi okwetooloola eggwanga lyonna Bukoto South Kagabo naye munnange anaakinyumya kubanga yabadde ne competition ey'amaanyi okuva eri former MP Haji Muyanja Mbabaali okukosa ne ow'emyoga Masaka eyo coordinator w'emyoga Gonzaga Muteesaasira era munnange obunkeke bwabadde bw'amaanyi mu primaries bwekuyitiramu akatonotono mu byabadde okwetoola eggwanga lyonna nti ekisooka nti effujjo lyasusse okubba obululu kwabaddeyo mu districts ez'enjawulo nga bw'eri enkola yaabwe era NRM Electoral Commission bwetyo nebeera nga yabadde erwana bukubirira okulaba nga ekkakkanya embeera kugambye mwabaddemu n'okufa n'amasasi nga bengenda okubeera nga nkunnyonnyola kubanga bano babadde munnange bagezaako okulaga nti baagala okulonda kubekwa amazima na bwenkanya naye muganda wange ebintu tebyabadde birungi n'akamu era tweralikidde 2026 bano nga product yakubeera nti nno munnange ate bawangulira mu musaayi oba ku musaayi ku mmundu masasi biso n'okubba obululu twolekedde mu kalulu akawamu kigenda kuba kitya nga bagasse amaanyi gaabwe mu kintu kye basinga okubeera nga bamanya. Twaha Kajabo ansijukiza Munyagwa yagambye nti ye ekyamugaana okweyunga ku Nuupu nti bandibadde bamuyita mbega wa Museveni y'ensonga lwaki teyeeyunga ku Nuupu n'asalawo munnange agenda akole ekibiina kye nti singa yeeyunga ku Nuupu nti abantu baali badde nti bamuyita spy government spy baali badde bamuyita nsolima. Lwaki baali badde bamuyita nsolima? Bw'obanga okola ebiri ku Halaali ate lwaki bantu bakuyita ensolima kuleka mpozi nga naawe era oli guilty kubanga okugezaako okukola ekibiina already Electoral Commission kye yagaanye kiba kyongera okukakasa nti olabika olina ky'obala. Common Man's Party muganda wange kiba kiyitaaga n'ogera n'ogiregister agenda okukwatamu bw'ati ng'ate n'erinnya baalitwala dda. Kakati munnange tubadde tukyayogera ku primaries za NRM eno wabaddeyo ebintu bingi nnyo. Farida Nambi Kawempe North abantu beebuuza nti oba yabbye oba yakoze atya kubanga muganda wange oyo ye kubanga era nensuubira okuba nti babadde tebasobola kubeera nga ate bamusuula kuva kiri nti bakipulaaninga asobole okubeera nga ate afuna engeri gy'avuganyaamu kubanga olwedde kati yaliwo okusinziira ku byaliwo nti omusango gwe baagira wano n'agira nti aguwangudde ebyonna bamusuubira okuba nti agenda bicapitalizingirako okusobola okufuna obuwagizi bw'abantu naye nga munnange akootakoota mu gaalumondi. Kakati nga tumaze okubeera nga tulaba ebifa eyo ewa Twaha Kajabo twagala okulaba n'ebirala bingi nnyo ebyagenze mu maaso. Mbale City Lydia Wanyoto ono yali tennis ekya Woman MP ate nga batugamba nti wabaddeyo era still effujjo lingi nnyo. Ntungamu municipal MP Yona Musinguzi naye yakubiddwa bubi nnyo kugamba wabaddeyo embeera etali nnungi yadde n'akamu. Police bwetu yakubye ttiya gaasi buli wamu era obungeke bwabadde bw'amaanyi. Nakawa West era wabaddeyo kutabulwa wakati wa Brora
Anderson Bulola ne Margaret Nantongo nti beetwala mu ngeri y'okwebba. Ani yabbye munne? Nze naawe. Kamuli yo munnange effujjo lyasusse era eno wabaddeyo okufa. Poliisi bw'etyo yakubye omwami ayitibwa Soweedi egumbye. Ono nno w'omu ku babadde bavuganya ku Bawuman MP Sarah Auma. Kyokka teweewuunye munnange Kadaga yamuwangudde. Kati weesimbyewo towangudde ne bbawo bamusse era nga bano babadde nti balumbye amaka ga MP Martin Muzaale. Babadde bagalumbye geeti ne bagiyisaamu emmotoka, bali bagenze n'ogubinja gw'abavubuka. Kati poliisi bwe bagitegeezezzaako nejja bw'etyo okubeera nga ebagumbulula. Mu kutuukawo basanze nabo baagala kugumbulukuka kuvaawo. Kati poliisi bw'etyo neegoba emmotoka wabadde engumbye n'egikuba amasasi emipiira. Kati munnange awo wennyini yadde batugamba nti amasasi gaamukombye bukumbi, naye ababadde baga nti omusirikale yajjidde ddala ku ddirisa gamusekula mu mutwe. Kubanga nti ono ng'oggyeko ekyo abadde si mwangu era abamumanyi. Omu ku mutabani w'abapasita eyo yaŋŋambye nti oyo omwami ye yavuwaza kitaawe nti bafera bamufera obuwumbi nga 2 ebya black dollar bana bakuba ebicupuli. Kati mbu bavuwaza nnyo abagagga bangi nnyo. Kati oba oli awo nti abadde akola ebikolobero bingi nnyo era munnange bwe batyo ye bwe bamutuuseeko amasasi ne bagamwokya. Sinti bayimiridde eri mu distance ne bakuba. Bakubye emipiira naye okusembera mu mmotoka ye bamusanze ne bamukuba amasasi ate driver ne bamuleka n'adduka n'agenda. Bwekityo bwe kyabadde okusinziira ku baakoze eki ku baabaddeyo. Kale munnange bw'atyo bwe yafudde Soweedi egumbye. Munnange kati bw'atyo agumbye alindiridde kumuteekayo bamuziike. Bwe tweyongerayo era still mu primaries za NRM munnange eno tulaba kugamba okuwangula kwabaddewo. Baani abawangudde, baani be bawangudde, kubanga tulaba nga ekisooka Amelia Kyambadde akomyewo. Amelia Kyambadde Mabokota North Mpigi eyo ewali Kiyaga ewaffe wali ne ku Bikondo wali Mabokota North Kiyaga yabadde atukiikiridde kisanja ekiyise ng'amaze okuggyako Amelia Kyambadde. Kale awo nsuubirawo okuvuganya okw'amaanyi ennyo. Jessica Lupo Katakwi yakomyewo ate nga Moses Ali naye ajumanyi bw'atyo yayiseemu. Jane Francis Asiro Oyam wabaddewo Jim Muhwezi Lujumbura Lukungiri ne wabeerawo Mapenduzi Ojara Badeje Naibi nebeerawo niwo omulala awo gwe tumanyi obulungi ennyo Matiya Kasayija Buyanja County Frank Tumwebaze Kibale East Rebecca Kadaga Kamuli yayiseemu. Henry Tumukunde Lukunjiri Municipali waliyo n'omulala ani Dr. Crispus Kiyonga Bukonzi West David Kabanda Kasambya Robina Nabbanja naye yayiseemu. Kati ayinza obutayitamu muganda wange tayinza obutayitamu. Kakati bannange bibyo ebya NRM era ng'oggyeko NRM ne Kenny Chamus the man naye munnange bw'atyo atulaga akomawo. Kenny Chamus the man Lubaga South era bw'atyo agamba nti abalonzi bamusaba akomewo nti buli kaseera babeera bakeera ku geeti ye. Munnange tubali tuzze tukusaba okomewo kubanga wali otunedde ku maapu Lubaga South yali ewulirwa. Yali Katolo Mwamandoza yamukunkuma omukono mu kibyoba. Kakati munnange bw'atyo Honorable John Kenny Chamus the man musajja omwogezi w'Oludikya agamba nti agenda kukomawo era ekibiina kye
ekibiina kye mbu yabadde amaze okubeera ng'akisaba ne kimukkiriza mbwa osobola okudda osobola okugenda ne weesimbawo era munnange bw'atyo agenda kukomawo kibiina kye ekya CP Conservative Party takivangamu kati yamaze okwebuuza okukola okubuuliriza nti bannange ensaanidde abantu nga baŋŋamba nkulunga bandi bubi nga balaba Gen Museveni abantu bamuli obubi abamufunamu bagamba nti gwe Museveni n'ogaana okwesimbawo tuyinza okukola ki nalabye Junior VJ Junior yagenze n'apositinga ng'alaga mbu 10 years from now ayagala mbu abe nga nnyuse ogw'obwa VJ abantu bamuwadde levo waliwo omuntu omu yamugambye nti gwe ate oba n'okufa tokkirizibwa muganda wange bamugambye n'okufa tokola ki ebyo bya retirement biveeko olitayaringa ki era n'agamba bannange neetonze sigenda kola ki ngenda kwogerera sinema paka kati ne Gen Museveni kama Katonda abanyumirwa ekintu kye nga olugogo lwewunzikidde gye bali abakola ebikolobero nga tebabagambako oba nantagambwako kwegamba okubeera nga bubukala mu ggwanga lyattu lino Uganda Gen Museveni alina okuba nga kwali enguzi okutambula Museveni alina okuba nga kwali ne bagamba nti mmwe Bobi Wine najja tunaaba tukyasobola okulya enguzi tunaaba tukyasobola okukola bwe tuti naye nno munnange bagamba nti gwe ne bw'olemera ekintu munnange nga Mukama Katonda yakiwaayo dda aba yakiwaayo ne kati eggwanga we liri essaawa eno Mukama Katonda yaliwaayo dda yalizaayo dda mu bannansi era bannansi balina okubeera nga munnange eggwanga lyabwe libaddira ekiwejjowejjo ng'eggwanga lituli mu ngalo liti mu ngalo 10 nga tulinywezezza bwe tuti kwe kuweera otherwise teri kuzikiza era ekyo ekyokubeera nti muganda wange abaaliwamba balowooza nti baalitwala era balowooze nti lirituddira bandibadde balabuka bukyali kubanga kibabbyeko kyekyo kimala kale munnange kankusiibulire wano Mukama Katonda abakuume atusikanadde mu mboozi zaffe ezinaddako wano ku Uganda Atulagica bulijjo mwebale nnyo